أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Baganda baffe, baganda bange mwenna abasiramu mu Uganda yonna okusingira ddala bakama bange aba Kyaddondo East, amannya Muwadanku Nnyingi, omubaka wa Parliament owa Kyaddondo East, ate minisita owa ekisiikirize atwala ensonga z'amawanga amalala, era amyuka ssaabawandiisi wa kabondo kabaka wa Parliament abasiraamu mu Parliament ya Uganda. Njagala ku lwange ne ku lw'abakulembeze bannange okwagaliza mwenna Idi ey'emirembe, Idi ey'essanyu, ate n'okubayozaayoza okuba nti mwasiibye ne mumalako ekisiibo omwezi omutukuvu guno gwe tukubye amabega ogwa Ramadhan. Njagala okwebaza Mukama Katonda atusobozesezza okuyita mu nnaku ez'ekisiibo n'okubajjukiza nti Katonda yatugamba nti Katonda wa buli lunaku y'abadde Katonda w'ekisiibo era ye Katonda w'emyezi egisigaddeyo. Nga bwe tulafubanye ennyo mu mwezi guno nga tunoonya okugobolola empeera mu kiro ekya Laylatul Qadr, naye ate buli w'okubamu ttooki emabega, ekiri emabega w'ekiro ekyo mwakkiramu Kulaani. Abange Kulaani esigaddewo okuva ku aya esooka paka ku aya esembayo. Kulaani eyakka esigadde naffe, tusigale nga tujjukira, twebuulirira, tusoma n'okukubiriza bannaffe, naddala okukubiriza obulungamu n'obulongoofu, n'okuziyiza obwononefu na buli nsobi oba buli kibi kyonna. Tubeere abakoowooze, tube nga tuyize mu mwezi guno ogwa Ramadhan, tulongoose, tuleme kubanga abo aboogerwako abooza ne baandika mu ttaka. Enneeyisa yaffe oluvannyuma lw'ekisiibo ya nkizo nnyo. Twagala okusaba Mukama Katonda n'okujjukiza abasiraamu ne bannayuganda ffenna, tusabire eggwanga eririmu emirembe, eggwanga eririmu okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, eggwanga eritaliimu kutulugunya bannansi, eggwanga nga bannansi balina obwogerero, eggwanga nga liri mu mikono gya bannansi, eggwanga nga liteeka ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka, eggwanga eriteeka ekitiibwa mu nkola eya demokurasiya. Kikakasi era kituufu nnyo nti okusinza ku nteekateeka tugenda okuyingira mu mwaka 2026 ogulimu okulonda. Bannansi tusabire eggwanga lyaffe akaseera ke tugendamu, oboolyawo Mukama Katonda atuyiseemu, ate atuyiseemu mirembe, era tuveemu ng'abawanguzi, ffe ng'abantu aba bulijjo, naddala nga twesaliddewo mu nsalawo eteekeddwamu ekitiibwa. Njagala okwagaliza abasiraamu mwenna omwezi Eid ey'emirembe, Eid ey'essanyu, n'okubeewaza naddala ebyo ebisobola okwonoona emirimu gye tukulembeza okukola n'ekisiibo kyaffe. Njagala okubasaba tuwulirize nnyo bayimaamu n'abasomesa baffe bonna basheeki abali basomesa, darasa tusigale nga tukyazigendamu okusoma eddiini yaffe, tusigale nga tukyebuuza ku bawalimu ne ku bamanyi we twetaaga okumanya ne bwe tuli oboolyawo ne bwe tulina ebibuuzo, tusigale nga tukulembeza okwebuuza naddala eri abamanyi ku nsonga zonna ezifa ku ddiini yaffe. Naye ate ekisinga mu kyo ffenna tusigale nga tuyisa bulungi bannaffe, nga twagaliza bannaffe, nga tuliisa bannaffe, nga tuyamba abamulekwa, tuyamba abeetaavu, tuyamba abaavu, tuyimirawo ku lwabo abanyigirizibwa. Era ng'oboolyawo hadithi bwetugamba, bw'olabye ekikyamu kyonna bw'oba okirabye kigiseewo omukono gwo, atakisobodde kale kyogereko. Alowooza nti munafu nnyo, kale kikyawe bukyayi. Tukyawe obwononefu, tukyawe ebikolwa eby'okukuba abantu, eby'okutulugunya abantu, eby'okuyisa olugaayo mu nfuga y'amateeka. Ate abasoboka twenyigiremu nga ffe bannansi nga bannayuganda. Naye eri abasiraamu kikulu nnyo okuba ng'ogobolodde naye ng'oyawudde Mukama Katonda oyo omu. Katonda atugamba nti yaali omu, tazaala, teyazaalibwa, tagattibwako. Tunyweze tawhidi zaffe, tube nga bye tukola tugobololamu, tuleme kuba nga abakola ate ne twanika mu ttaka, tuleme gatta ku Katonda waffe kubanga alina obujja kwabo bamugattako. Tusinze Katonda omu emyezi gyonna egisigadde, ate tumusabe atuuse ku kisiibo ekinaddako. Mbagaliza olunaku lwa Eid olulungi, Eid ey'emirembe, Eid ey'essanyu, tubeere n'abantu baffe
ate mujjukire mwenna baseeka bakyogeddeko era ffe ng'abakulembeze katukyogereko bannange kino ekisiibo tuba tukimalako tukubirizibwa okuwa zakaatul fitiri banne togenda mu swala nga towadde zakaatul fitiri era nange ku lw'aba Nakyaddondo East ngenda kusaalira ku muzikiti ogwa Kiteezi Main Mosque wali waffe mu Kiteezi mu Kyaddondo basaalira ku Asia Kids School playground awo mu Kiteezi wengenda okusaalira wamu n'abakulembeze ab'enjawulo mbasaba mwabanaasaalira mu Kiteezi Main Mosque bantegeezezza nti eswala ya Eid etandika ku ssaawa 2 ez'okumakya zennyini tukeere ali tukuuma obudde awo ku Asia Kids School playground eri mabega muzikiti gwa Kiteezi Main Mosque tukuuma obudde tugende tusaale naye kikulu nnyo okuwa zakaatul fitiri alina okuweera abantu b'omu nnyumba yo bannange kyankizo nnyo abasomesa bakisomesezza buli muwalimu akyogeddeko oba mwagala naffe tukuwulira ffe naffe ng'abakulembeze katwetikula omugugu andi naffe tuli balunzi tetugenda tuli akubuuzibwako mu abatawaayo zakaatul fitiri kubanga yakakata kwabo balina obusobozi so muweeyo zakaatul fitiri okutukuza ekisibo kyammwe n'okumalawo obulumulo oba oli awo bukende buba bwaddewo kati emesegi esinga obukulu wakati w'okubaagaliza Eid ey'emirembe n'Eid ey'essanyu kubajjukiza bannaye muweeyo zakaatul fitiri puroguramu ne schedule bazifulumizza buli mmere gy'obadde olya kipimo ky'olina okuwa era ky'olina okuwaayo muzikiti w'ogenda okusaalira mufube nnyo okulaba nga temuyitwako mu kisoogo ogw'okwongera okunyweza okusiba kwammwe n'ekisibo kyaffe n'okutukuza ekisibo kyaffe naye tusabe Mukama Katonda akirize ekisibo kyaffe ate atukuume atuseemu mu kisibo ekinajja n'emyezi gyonna gituyiseemu kuba Katonda wa Ramanzan ate ye Katonda w'emyezi emirala gyonna Katonda ye asigaddewo ate yatugamba tasumagira teyeebaka atulaba ebbanga lyonna kati tubeera tusinza Katonda waffe oyo omu n'emyezi emirala abadde alafuba nange ng'oyimirizaawo eswala 5 sigala ng'okyasaala eswala 5 abadde awa zaka sigala ng'owa zaka abadde yeerekereza n'oyimukako ekiro n'osala ku sunna era sigala ng'okyasobola okusaala kubanga Katonda yatugamba nti abaffe asinga obulungi mu maaso ge y'oyo asinga n'emirimu emirungi tebagikola mu kisiibo mukka girejo n'emyezi gye tusigazza gyakola mirimu ate Katonda yatusuubiza nti mu kuzuukira buli muntu agenda kukwasibwa ekitabo kye oba banakikwasa mu gwa kkono oba gwa ddyo naye gwakyagala mu mukono ogwa ddyo olina kubanga osingamu mirimu mirungi emirimu emirungi gikolebwa mu kisiibo naye oluvannyuma lw'ekisiibo tweyise bulungi abalala tunoonye ejjana mu myezi gyonna Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak